Newankubadde gavumenti ya kuno ez'ekigumizanga bwekoze ekisoboka okulaba ng'ebyenjigiriza bituuka ku buli munnayuganda kizuusenga ku bantu obukadde na mu butaano bali mu ggwanga obukadde 11,900 tebasobola kusoma newankubadde okuwandiika. Okusinza ku minsombezo ow'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo ku muwendo guno kizuusenga basinga ku bo bakyala abaweza kyenkana obukadde 7. Obukadde 11,900 egy'Abannayuganda abatasoma nga mwabo 9,700,000 bakyala, 2,040,000 baami. Mutuuzo agamba nti ekisinza okukumira abakyala emabega kiviira ddala ku byabuwangwa mwe bava ebikumira abakyala emabega ne bikitibya abasajja omulina okubalemesa okusoma. Kyava mu buwangwa bwaffe obw'okuba nti abakyala baali batunuulirwa ng'abantu abagenda okufumbirwa nga kiringa tekyetaagisa okusoma. N'olwekyo abazadde baabwe abasinga abamu babajja mu masomero. Ng'ojjako bino abaana abawala okufuna embuto nga tebanneetuuka nakyo kibakosa nnyo ne bava mu masomero ng'obudde bukyali kuno kugatta n'okubulwa ebisale ko n'amasomero okubeera ewala okukakkana ng'ebyokusoma bivuddeko. Naye n'ennaku zino mulimu abaana abamu abatamaliriza wadde ekyomusanvu. Obutundu 20 mu bunaku 10 tebamala kya musanvu. Kitegeeza nti nabo tubabala nga bataasoma kubanga batatuuse wala ng'okusoma kwe tekusobola kumuweesa mulimo oba tekumugyeeyo ekimala tekukuze ekimala. Mu nteekateeka eno gavumenti etubudde nti yakuteeka obuwumbi 93 mu kaweefube okusomesa abantu abakulu nga kino kyakukolebwa mu bbanga lya myaka 5. Okuddaabulira community centers eziri ku magombolola mu district 7 eza local government zituyambe ezo center kuba nti zezigenda okubeera classes abantu basobola okutandikira okuyiga naye nga tuyigira ku byuma ebyakalimagezi nga tubigiriza abantu mu byalo byaffe